abalungi be basinga obungi ababi. Abalaba Dream TV tulina emizefe abogerera ku media nga TV, social media na biki. Baagala nnyo okwogera nga bamala obudde n'ayogera ebintu n'ababuuzaako n'atumira abafu abalumiddwa byonna waamalira gwe nga akantu k'omutaddeko okalabye konna kaweddeko talina kyaggambye kati ataggambye nti kati genda ku kitundu ekiddako ye aba akola ssente. That is time ku social media ne ku television ne ku radio. We buy time. So when you waste time, people's time, n'obagamba kino n'obagamba kiri kale nno kambalageko kano n'asooka alaaza kano mukawulirize bulungi kuba mutaakawulire bulungi mujja kuba temukawulidde. Kati olunugamba nti kakati olwayogedde biki. Kale abantu ng'abo bamala obudde bw'abantu nammwe okwagala okufuna obudde obungi gwe bw'olaba basobole okusasulwa. Kyemba nze oluusi njagala okutuukirawo ku nsonga nenga nti ebyo ebyokubuuza ebyokusaasira ebyokukola ki omuntu ali ku ddata ye sirina mumalira ddata we nina kutandikira ku nsonga. Kale nno nammwe bannaffe abali ku media, social media, abali ku WhatsApp, abali simanyiwa, mwanguyenga muleme kumala nnyo ssente z'abantu okubanga eyo nayo corruption bubbi. You waste people's time and money. Ngo balaaza mu bigambo nga tolina kyoyogera paka lw'obagamba nti ate mu ndayikinga simanyi. No, ekyo nkyogedde lwakuba nze nkiraba nnyo nti abantu baŋŋamba buli kaseera nti tebalina data. Neŋŋamba nti bannaye data alinga foreign exchange Mustafa vice president wa Idi Amin bwe bamugamba nti forex exchange taliiwo ko ye nti yaani ali ludda wa abeera wa. So na bino ebyokumala obudde obwo abantu tubamalire obudde bwabwe. It's corruption kubanga abaana abamu abato ddala bagendayo eyo naye nga ate tebalina ssente zaki za data wifi olumu nabo tebalina. Therefore muleme mmwe aboogera mwanguyenga mangu ensonga tubuulire kyotubuulira ogende. Formula gye tukozesa egamba tell us what you are going to tell us, tell it to us, tell us what you have told us. Kankiddemu. Tell us what you are going to tell us, tell it to us, tell us what you have told us and out. Kale nno nange ekyo nkimazeeko obudde nkakasa mbamaliddeko ddata kammwe. Naye mu programu eno abalungi be basinga ababi obungi twagala okuba nga tuleeta abantu abalungi abalowooza ku bannaabwe nti data w'omuntu okumwonoona si kituufu ng'ojoboja bujoboja nga nze kati bwenkola nkakasa mbonoonedde data munsonyiwe naye tugende mu maaso. Waliwo Africa ne wabaawo East Africa ne wabaawo amawanga ageetongodde Uganda, Kenya, Tanzania bwe gatyo. Olwaleero ekiriwo nti waliwo generation esituse through education, through exposure nga balabyeko era bakyalaba ne bamanya bingi. Owulidde nga Bayibuli bwegamba nti amanye bingi alibuuzibwa bingi. Kati abaana bano bamanyi bingi era ebibuuzo byabwe bye babuuza n'ebibabuuzibwa bingi. Naye nga ekigendererwa ekyali ekyabajjajjaffe mu politics Bankuluma, Balumumba mu myaka egy'olukumi 1950 balengera ekintu kino
ekiseera kirituuka ne tuba nga tulina okusituka mu bumanyirivu, mu kusoma, mu nfuna, mu byenfuga, ne tuzuukuka ne tutandika okuddiza abo abaatusigamu emitima egy'obuddu, ne tubanga ba-slaves, ne tubaddiza omuliro. Kati kyekiseera kye tulimu leero. Naye ng'ekigendererwa kyabwe bo kye baalaba ku olwo nti tugatte Afirika tusobole okuzzaayo omuliro ffenna wamu. Kituufu era nakati abaana kye bagamba, Traore kye bagamba. Naye tulina kye twerabidde nti tulwana olutalo lumu. Battles ze tulwana za njawulo. Oba mu kwegatta kwa Afirika tulina okulwana battles za njawulo. Naye ng'olutalo lulyo lumu. Kubanga kyangu ng'Abazungu bagamba nti oyinza okuwangula battle olutalo ne lukulema. N'olw'ensonga eyo, Afirika yali erowooza luli nti ejja kulwanira ku front egi ya kuleeta independence oba okwefuga kwa Africa mu OAU, nga balwana olutalo ku front egi ya politics. Naye olwaleero bwe tuba twagala Africa nga ekirooto kyabwe bwe kyali okwegatta, fronts zirina okwawuka. Tulina okuba ne fronts nnyingi okusobola okweggyako ekikoligo n'endowooza ey'ekizungu eyatuteekebwamu ne tugikoppa. Awulidde? Tulina okubeera ne front mu byobufuzi, ne wabaawo abalwanira mu ku front eyo. Amakubo ge bajja okukwata gajja kuba malala. Tulina abalina okuba ku front ey'ebyomwoyo, faith. Eyo nayo front ekwate ekiwayi erwane. Ate naffe abali mu front ey'obufuzi tugireke, kubanga tumanyi ffenna olutalo lwe lumu lwe tulwana, naye engeri gye tulwanamu tulina okuba ne fronts za njawulo ne battles za njawulo. Ebyobuwangwa n'ennono ebyo, eyo nayo front ndala. Situnnafuna bantu bwe batyo ne tugamba nti eno front eri ku kino buwangwa, eno front erwanirira kiki governance, eno front erwanirira ki byanfuna. Economic front naye eteeka okubeerawo, nga waliwo front ekutte ebyenfuna nga lwe lutalo lwayo okusobola obbijja mu mikono gy'abali Abazungu oba abanyuunyuuzi, bidde mu ngeri eyaffe gye twetaaze oba gye tutegese tusobole ffenna okuba nga tuganyulwa. N'olwekyo fronts ezo zonna bwe ziba nga zikwataganyizibwa bulungi nga tate wali akuba munne. Kubanga kati ogenda n'olaba abantu bakuba yoyo Bobi Wine muyimbi nti muraasi, ebyo byonna artisti. Naye nno bassebo ne bannyabo, eyo nayo front weeri. Abayimbi nabo front weeri. Entertainment industry nayo front. N'olwekyo ate todda ebbali n'ogikuba ate nga mwenna olutalo lwe lumu lwe mulwana. So tuleme kukkiriza kufiirwa battles zino ze tulwana wano nga tukubagana.
Ekitukubaganya kiki engalo zino ttaano nakyogerako tezenkana naye olutalo luli lumu lwa Alex Mukulu naye buli emu engalo eno front erina kyekola naye teziddawo ne zikubagana ate luno n'aluma luno ne luluma luno luno ne luluma luli luno ne luga nti ate ggwe tuula tolina magezi ate ggwe uli muyaaye mulaasi ate ggwe ate okitegeera owulidde ate front ey'amagye military nayo weeri naye ate togifuula bbereegye nti ate yo olw'okuba weeri mmwe musirike mwenna front zino endala zonna zisirike kubanga teri ejja kusobola kuwangula lutalo luno bw'omu oba eggwanga erimu. Tulina okukikkiriza n'okurealizinga nti abange tuli ku fronts za njawulo. Bano ba mizinga, bano baba kiki, simanyi nnyo by'amagye. Naye mizinga, bano bomu, bano bitala, bano biki, fronts ezo zonna tulina zirikoganizinga bulungi. Nze ndowooza 2026 singejja ekiganya okutereeza ebyenfuga yaffe n'ebyakalulu kaffe ebyennonda yaffe ze fronts ezo obutabanga ziri carefully separated ate nga zirina kamanda zonna zitegeera nti zonna zeetaagisa kuba tewali eteetaagisa kubanga olutalo teruli lwa Uganda lwokka olutalo luno olwa generation eno empya teruli mu Uganda wokka luli wonna. Jamaica wa buli muddugavu gyali buli mu Africa gyali alabika kati ajjeeyo omutwe aga nti kiwedde naffe kati tukole tutya katubeeko bitukola kiki ebyaffe. N'olw'ensonga eyo nze nsaba tukkirizaganye ffenna wamu abantu fronts zino ffenna tuzaagale n'abantu abazirimu buli omu tumuwa ekitiibwa mu front ye kubanga teri ajja kusobola kulwana lutalo luno yekka bw'omu. Nawulirako olumu omukulembeze ng'agamba nti bo bajja to settle the problems of Uganda for once and for all. Ekintu ekyo kyayogerwako ne mutabani w'Obote olumu n'agamba nti kitaawe Obote problemu ya Buganda ne Uganda yali agisolvingize once and for all. Ate omukulembeze omulala n'agiza ng'alowooza nti bye bimu ku ebyo ate bigendeera okusolvinga ebizibu bya Uganda once and for all. Teri asobola kusolvinga bizibu bya Uganda once and for all. Teri lunaku lwe tugenda kuba nga tetuli mu bizibu. Gye tukoma okukula ng'eggwanga, gye tukoma okukula ng'abantu, gye tukoma okukula ng'abayivu, gye tukoma okukula ng'abasuubuzi mu byenfuna, byonna ebizibu nabyo gye bigenda okuba nga bigenda bweyongera kubanga singa tegwali gutyo singa America olwaleero yasolvinga dda problems zaayo once and for all. So ekyo tekiriyo teri muntu ayinza kugamba nti nziza okusolvinga problems z'eggwanga lino once and for all. How? Fenna tulwana olutalo okuzzaamu amagezi gaffe okusitula amagezi gaffe wanedda walingawo kye bayita amagezi g'Abaganda. Abasajja baakola emmundu eyo ekatwe nga bakola emmundu obanga bazikola batya naye nga baziyita amagezi g'Abaganda. Amagezi ago galabika gaalinywako ne gasirika abantu ne batandika okukoppa ebyebweru. Waliwo ebintu ebisese nnyo
bye tukoppa n'ogamba nti kakati ekyo tukola kyaki. Bagamba Omwamerika alya kilo z'ennyama okuva ku 5 wakati wa 5 n'ekikumi buli mwaka. Kilo 5 wakati wa 5 n'ekikumi buli mwaka. Ffe tulya kilo wakati we5 ndowooza n'2 omwaka. Kwegamba munne Uganda okulya ennyama agiryako ku Christmas bufi 3 4 ate akateka kapa kabaluwa kakulira ku miggo bakate ero okufumba ennyama ekaluka okufa obufi n'amasavu tekuli. Kakati oli najja n'akugamba wali ku WhatsApp oba ku YouTube nti va ku nnyama ejja kuwa cholesterol ejja kukola biki. Gwalya obufi 3 4 5 ekyo tekikukwata nako. Bali bagamba bali bannaabwe bye bali ennyama kilo 5 n'ekikumi omwaka agataagasaba bwegati teritambula nakutambula. Obwaffe buli ku miggo n'ennyama temuli oba bye biretambuka ekyo. Mwerire ennyama yammwe mulekerawo obukopi bali ku bazungu bannaabwe be bagamba. Oli omuzungu ayinza okulya amagi 6 oba 10 olunaku agali mu nva agali mu biki agali mu mmere nga abifumba abitabikatabika. Gw'amagi oli ameka balyoke bagakulekesi nti gajja kuleetera ekizibu. Mukazi wattu oli eyo mu kyalo weerira obugiibo nga 4 omwezi oba obulidde. So waliwo ebintu bye tukoppa nga tebituyamba naye olw'okuba twagala okufaanana abazungu ne weesanga ng'omuntu akola exercise mu kkubo eririko emmotoka ezireeta omukka gw'otolabanga mu nfuufu nga mwaddukira mbw'akola drill aluzinge weight oba abeere fit naye mazima oyinza okubeera ddala fit mu mmotoka ezo omukka ogwo carbon monoxide mwereere tekisoboka. Naye olw'okuba oyagala okufaanana bali abakola gym bali balina okukola gym zaabwe bantu basajja bali emmere okufa obufi. Musajja yatulyako omugaati awo mulamba guno French bread nga gwenkana bwe guti n'agulya gwonna n'agumalawo ate n'anywirako n'akadomola ka juice kalamba kanaka oba litafu. Naye wanaani abiri ebyo n'abimala obwati bagamba mbu tulya nnyo nedda. So waliwo ebyo tutalina koppa simply because bantu bangi bafiiridde ne mu gym. Twamuwulirako omusajja yafiira mu gym. Kwekaka ku kintu ogyetaaga kweri? Yes, weetaaga drill naye wa ogikoledde wa? Nosanga abantu nga 7 mu ruumu emu batuyanira omwo bonna basomuka gw'ono ono alina ssenyiga ono alina ekifuba ono alina ebirwadde byaffe ebyo byonna nga bwe mubimanyi yegu mwenna muli omwo. Ebyo byonna tubikola olw'okuba twagala oba olw'okuba nga twakyusibwa amagezi gaffe. Mawulidde ne bagakyusa ne tutunuulira bo nga buli kye bakola kye kirungi. Kati okubejjako wekyali ekyangu twayitawo utandibadde tukikolera nga kyanguko twayitawo kubanga twakulembeza naffe kwagala kubanga bo era twayambalira ddala engoye ze baatulekera ne tusoma ebintu bye baatulekera okusoma. Kati tukaayana n'ensoma okugikyusa naye bannaye nze njagala obbabulira si kwewaana kuno nti oba neewaana naye nze twayogera ebintu bino dda ne tugaa nti bannange ekintu omuzungu atutta oba lwakuba twali baatisiti nga tulowooza nga baatisiti
Nalina mukwano gwange Fabian Mpajje Makerere nga gyasomesa final. Yampanga ebisitabu by'okusoma. Naga nti va ku bino eby'e Makerere kweta jangu osome kino. Embisoma. Tuga nti bano ekintu kifu. Kati olwaleero oba wayiseewo myaka emeka? 4. Ate nkakasa walunduza era n'abibala abaabirabo nedda okubudde emabega. So awo twayitawo olwaleero olutalo lulina kulwanibwa collectively. Ab'ebibiina by'obufuzi mutandike okurespectinga fronts ezirina okwetaagisa okulwana entalo z'olwaleero. Entalo z'olwaleero nnyingi. Kati waliwo ba homosexuals, lesbians, sex workers. Entalo nezo tezaaliwo ate luli kuba nkuluma. Tezaaliwo nnyo naye kati zeeyongeddeko ezo bwe ziti. Awulidde? Ne zeeyongerako okumanya ennyo. Too much junk information. Kati ate naye tukolako. Junk. Mobile phone nga yakajja abantu nga babonaabona lwa ekirwadde kiyitibwa TMI. Too much information. Olwaleero it is not only too much information but too much junk information oba knowledge. Kati olwo olutalo nalwo olw'okujja junk okudeletinga apps eziri full of junk okuva mu mutwe gwo. Olwo nalwo kati lutalo olulala. Tujjemu tutya junk kubanga oyinza okujjamu colonial mentality. Mindset n'ekyuka. Naye colonial mentality bw'ekyuka osaamu ki? Junk knowledge nedda. Naye ate mwanange eky'omukisa omubi kirabika. Abaana abato bwe batugamba nti ffe mindset zaffe nkadde oba kiki, yes kituufu. Si nkadde nkyamu bukyamu. Abazungu baazituteeka mu buteesi. Naffe tegwali musango gwaffe. Now, mubeere very careful abavubuka ku front eyo ey'okulwanyisa junk. Ate bali be mulwanyisa nga be bagibategekedde. Intention mutemukimanyi balina intent kusuula mu junk. Obenga tolowooza ekyo baakikola ku Baamerika abaddugavu, ku bayimbi. Abayimbi baffe lwaleero olaba bwe bayimba junk. Si lwakuba kye baagala asaali, naye olw'okubanga mu mutwe gwabwe bateekamu junk. Therefore junk era yafuluma. Junk kiki oba ndowooza junk nga bwe junk food kwega ekintu ekikwonoona obwono. Bweba mmere eyinza okukuleetera okugejjuuka. Si kugejja, okugejjuuka. N'oyitawo ate olukweya. N'oba nga weetaaga gym. Nga kuwedde junk. Twegendereze nnyo fronts ezo. Tukkirize nti tulina battles nnyingi ze tulwana mu ngeri ya njawulo, zijja kuba mu ngeri ya njawulo. Naye ng'olutalo luli ki? Luli lumu. Era olutalo olwo twagala okuwangula. Naye olunaku lwaleero lugaziye nnyo nti tokyayinza kululwana bw'omu. Ate tokyayinza kusolvinga problems za ggwanga. Teri ajja kisobola. Once and for all okusolvinga problems z'eggwanga lino. N'olw'ensonga eyo twekembe ffenna tumanye omulabe yaani
lutalo ki lutulwana bugazi bwenkana wa kubanga waliwo bakama baffe abamu abakyali mu bugazi buli obwedda East Africa, Pan-Africanism, kiseera ekyo kyayise mukama waffe yebazibwe nnyo.